Kati bannange nabalaze ebibira byange ng'ebibira bingi binene era biri ku ttaka ddene. Abantu abasinga ne mugamba nti ate ebyo bintu byabagagga, ebyo bintu byabanene nnyo, ffenaffe tulikola ddi okutuukayo. Njagala okubategeeza nti osobola okukozesa ettaka lyo n'olikozesaamu kyonna ky'oyagala, oba kusimbako mmwanyi, oba kulundirako nte, oba kuteekako kisagazi, oba kusimbako miti. Ettaka ne bwe litaba ddene nnyo, kati lino ttaka private mile land naligula mu 2,900 nensimbawo wano kasooli. Bwe nali nsimbyemu kasooli era nensimbamu emiti, neekuwula ebiseera ebyo nasimba miti miganda, nasimba misizi eno wansi, ewaggulu nensimbayo pine olw'okuba waliyo amayinjayinja, nenteekamu n'emmwanyi, nateekako n'ebbogoya w'abaana balyengako. Kati emisizi girwawo okukula, emisizi gyali gikyakula, covid n'akoona pa 2020, covid-19 n'akoona 2020. Abantu ne banneetooloolerako okugula emiti gyange ne bakamala. Wano ndi mu ekifo bakiyita Kakinzi, kiri mu Nakifuma Town Council. Emiti nagiteekako okukuumirako ttaka lyange eriri mu Town Council, kuba olaba ekitundu kino kyonna kizimbe. Wano wonna ploti ku ploti nene nnyo, balinawo 50 decimals. Nenze ninawo acres 4 n'obutundunoza 7.5. Nenze ettaka lyange ndikuumirako miti. Emiti abantu bwe bannemerako ku covid nga baagala okugula, nensalawo okugibaguza. Nagibaguza ndooza baagisala mu April ne bagimaliriza mu May 2020. Mu May 2020 ninda awo nga ndabe omusana gugenda kukwata emiti gyange, nene ngamba kansimbemu. Kuno ne ngamba sizaamu misizi egirwawo bwe gityo, nenzizaamu omuti gwange ogwa giyu nengusimbamu. Nagusimba May yaggwako ne early June 2020. Kati zagenze okutuuka April 2024 nga tugisala. Kati wano olw'okuba nina ebifo bingi wano nabadde ndaazizaawo, naye ku Sunday nga bwe nabalaga nga nsimba eri abasajja, obudde bwe bwali bukyali nga bamaze omutwalo gwabwe, ne mbagamba nti tuleete n'4,000 tuzireete wano, era 4,000 ne tuzireeta ne tuzisimba wano. Kati era ogulaba enkola yange nti ekikonge kiba kikyaliwo nensimbawo omuti omulala. Naye ekigendererwa ekirimu bannange kyenjagala obbategeeza nti nno ssente z'ettaka teziri mu kulisalaasalamu bupuloti bwokka na kuzizimbako nnyumba rentals. Bannange siwakanya kyakuzimba manyumba kuba tetujja kusula mu miti, era abo abawulira nga bo kyekibanguyira kye baba bakola. Nenze Kakikka Muhammad bannange siwakanya ttaka, siwakanya apartments, naye ndi mu Nakifuma Town Council, nenze nsimbamu bibira. Kati eno ku saidi yeeno era I control a big stake eya township expansion, ne saidi yeeri Naggalama era nayo Olutengo, nayo olaba town endi wano, naye nze ninawo kibira. Yenkola yange, nze yenkuma yange ey'ettaka. Naye it's the economic analysis abantu buli omu gy'ategeera gy'abaakozesa. Nze ntegeera ssente eri muti. Kati gwe tegeera 2020 May nensimbamu omuti 2024 nga ngugyemu. Kati ku Sunday ne tuzzaamu, era nkusaba nti gwe lindirirako emyaka 2 olaba oba siitememu obusooka, olindirire emyaka 4 insha Allah, olaba oba gino emiti gijja kuba tegivaawo. Kati nze yembala yange, kati nze ndaba abantu abatunda ettaka lyabwe ne balisalaasalamu bupuloti ne balitunda, batuufu bakwate kashi waabwe, n'abalala bazimbeko ennyumba za rentals babawenga rental income. Naye nze ndaba kino kinfunira. Emiti nengisimbangamu kubanga omuti gwa kalituuzi bwe mbaga nti nze ntunda tawuni yiyo mugiraba okuviira ddala mu tawuni Nakifuma, Naggalama, Kalagi, gendera ddala paka bweyogerere Kireka, byonna byonna distance eri mu ddakiika 3
kati bwebanga olina akatale akenkana bwe katyo lwaki ettaka lye tolikuuma bwotyo abantu baabali era nawaddewo dda abantu batandise okukabala abantu batandise dda okukabala okusimbamu ebyabwe abantu bayodde enku wano ne bakamala bukamaze era buli muntu akusabira ssaala gwalibadde weebuuza nti osimba otya ekibira mu kibuga naye abantu basanyufu bagamba nti kakiiko awangaale awo we tujja enku kubanga emiti bwe giba weegiri wano wonna wonna ne-environment bambi esanyuka kubanga njiwa green. I give them a green environment. Era tekuliiko mulirwana yali akomplaininze kuba it's the only green point gye balina gye benjoyinga. Kyekyo buli muntu akole nga kyawulira kyayagala. Nze ne bwembeera ettaka lyange nga ttono kuba muyinza okuba mulowooza asimba bibire eyo abisimba Nakasongola wapi misimba mu bantu be balina amayumba agakabi naye nze ng'embala yange ow'amayumba abale bw'atyo nze ssente yange ngibalira mu muti bwe tugenda ku butya oba bwe tugenda mu Spear Motors buli omu naasonga ku benzi ye gy'ayagala